Kale tukulamusako weneyo kumbide ku mukutu ogwa Daily Still Hope abali ku Daily Still Hope 2 namwe abali ku Age Media tubagala nnyo oba akatuuka sooka osubscribing olikinge ate osobola okuba ng'osharinga comment section weeri oteekayo ebibuuzo byo ate bisobola okuba nga ate biddibwamu. Katusabe Mukama tukwebaza olwaleero kubanga oli mulungi tukuddiza ekitiibwa n'amatendo twaniza okubeerawo okwo era omwoyo omutukuvu leka gyayigirize tusobole okuba nga tutegeera amazima n'amazima gatufuula ab'eddembe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amina. Kale mu studio sirinzekka ndowooza ono gwendi naye oba nga si gwe mulundi gwe ogusoosa okujja ku Daily Still Hope omutegeera bulungi nnyo ye kapiteeni akomyewo asobole okuba nga ate tweyongerayo mu maaso nawali wetwakola ki wetwakomekkereza naye nga bulijjo nti omuntu wakomawo tusooka ne tujjawo ebibuuzo ebiba bibaddewo ate ne tusobola okuba nga ate tweyongerayo mu series zaffe eziddako naye nga tunagenda mu bibuuzo ndowooza kasooka ababuuzeeko. Mbatumiddeko abantu ba Katonda yonna gye muli bawangaalira kuno mu Uganda obweru wa Uganda naye yonna abasobola okutegeera olulimi luno batumidde nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu era mwebale kwekuumira ku mukutu guno n'okwagala ekigambo kya Katonda. Amiina. Kale ndowooza tuyiseewo bino ebibuuzo zijja kuba mu dakiika ntono ate bwe tunaabimala tujja wummulamu katono tusobole okuba nga ate tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokutaano we twakoma ku kitundu kyakuna. Nyongera okujjukiza nti gwe yeetaaga linki about dreams n'ebirooto bikusumbwa tobijjukira tobitegeera weerabira okola otya okujjukira ebirooto bye weerabira. Bwe olemera okutegeera ensi ey'omwoyo ey'okwolesebwa n'ebirooto ojja kutomera nnyo ate ebintu bijja kutuukako nga tomanyi ate ojja kuba nga osuwa nnyo sizoni za Katonda kuba Katonda ayogera n'okuyita n'okuyita ate mu birooto n'okwolesebwa. Ssebo ebibuuzo abantu abamu babiyisa mu inbox yange ebya online nalaba wagezangako biddamu kati bye bayisa wano byenjagala tutandikirewo. Ekibuuzo ekisooka waliwo yabuuza okuŋŋaanirawa ani musumbawo? Nze nanyumya sitore yange nalokokera Mutundu Christian Fellowship si Mutundu walala nembeerawo omwaka gumu n'ekitundu Mukama nantwala ewa brother Ronnie Makabayi nembeerayo omwaka gumu n'ekitundu nantwala ewa Kakande nembeerayo emyaka kumpi 2 naŋŋamba nenzirayo eMutundwe. Bwe nali mbeera eMutundwe olw'okuba nti tewaalingayo simanyi biriyo kati tewaalingayo Sunday service nga ku Sunday ngende wa Bujingo. Ezo kanisa zonna zenjogeddeko ziri mu 7 churches naye ng'ekyatwalangayo ki Mukama ye yantwala. Nakugamba wali onoonya ki? Mukama yaŋŋamba ngenda kukutambuza ogenda kukola omulimu gwange. Ogenda kukola omulimu gwange era buli kyenkulaga ojja kukiwandiika kitegeera. Era nzijukira waliwo abantu abajajinga oli n'agamba oyo kitegeeza oyo ayogedde ku bali banabi babulimba omukubo okimanyi kyenjogerako naye nalibadde siboogerako singa ndi omukuki kubbo ate buli kyempandiika era buli kyenjogera first of all ebintu bye Yesu yaŋŋamba nti buli kyenkulaga kiwandiike. Kati byenjogera wano bye nawandiika toyinza kuwandiika kintu ate n'otakyogera kubanga olina okukola clarification okitegeera. So kaakati ebyo bye mu kitabo kino ekya 7 churches era byesi kwegamba sitya kubyogera ate soogera birungi ebirungi bye bisinga obungi. Okimanyi nti kwata jerikani y'amata lita 2 oteekemu gulaamu 5 ez'omunnyo kyekibaawo oba ogase. So kati bano abalondako ekintu kwegamba bagamba ako katono nnyo amata gaba maki mafu. So kwewala eddaati gulaamu 5 oba 10 ez'omunnyo ezinatta ki
amata ne bwe kaba katya so kakati akatwa akatta amata ketwogerako tetugamba nti byonna ebiriyo bifu naye twagala na kano Mukama ayagala na kano akate ne kakole ki bana abala kebabuusa amaaso akababuusa amaaso naye nga katta ki katta amata nsaba ekyo kitegeerekeke bulungi nnyo kakati sinaba kuddamu kibuuzo kyo okuŋŋaanira wa abuuza currently yes ani musumba osaawa zino ekkanisa eyitibwa etya nze omuntu akole komenti yonna gy'ayagala nze omusumba wange ye Yesu ate lwaki wulira kakati ebintu bino ebintu for instance revelations zenina first of all mbuulira ekyokutuuzeewo omusumba ki omusumba maye ekizibuka kyetulina nti waliyo abatume naye nga tebeyita basumba musumba banga taata kuŋŋaanya abudda osekera especially spiritual n'ebya bulijjo bakuba abantu bakyerabira nti manyi nti omusumba alina kukola ku bintu bya mwoyo byokka ebya bulijjo endiga terinawe esuula musumba alina engeri gy'ayinza ogiyambamu egy'emirimu gyani gya musumba naye kyetumanyi obulungi omusumba omulimu gwe kubanga akusoma spiritual kukuzimba mu nsi ey'omwoyo okukuteekateeka ku olw'okukoma kwa Mukama waffe kakati nina ekkanisa eseeta bagiyita FDM era omusumba bamuyita Ben Berige FDM andi abbreviation FDM kitegeeza ki yabalokole gyenkuŋŋaanira seeta bw'okwata Bukeerere road nokkirira mu Lumuli era ekkanisa eyo twagitandika ffenna omwami oyo yalina supermarket Mukama n'agimugobamu tandika ekkanisa eyo era oyo ye musumba wange called Benon Berige kale gwabadde abuusabuusa abantu mmanyi omuntu kalina na kyaki kate okwolesebwa okwakujjawo omuntu atalina kyaki tabaako byayogera nja kukyogerako kakati ne Berige ne Beni oyo naye yava Mutundwe tuli product z'emutundwe naye abantu balowooza nti bw'oba ozaalibwa mu famire tosobola kukola ki kwogera kikyamu kirimu naddala ate waliwo bino ebyensi atoswaza famire tokola ki naye bino byo bya Katonda wulira nze okuva story gye nanyumya neŋŋamba nti nalaba nga Kakande afudde nembuuza Mukama kati njagewa kubanga n'okugenda ewa Kakande era Mukama mwoyo mutukuvu yaŋŋamba genda naye togeza n'oyogerayo okwolesebwako baali bagenda kukola ki kunzitirayo so bwe bandaga nga first of all nga awaddeyo ekirabo nga bamuyimiriza ng'afudde nga kusaddaaka biki nembuuza Mukama kati omuntu bw'atyo nze ndagewa yaŋŋamba ddayo Mutundwe kati bwe nzirayo Mutundwe kwe kusanga ate bino bye nayogera ebyaki ebyaki Mukama n'aŋŋamba nti kalwokuba nkugambye ojje wano tekitegeeza nti kaakati nze ali eyawuliriza naye kati nga mbuuza ggwe bwe nkubuuza omulimu gwange ki kubanga ekkanisa erina okumbangula okukola ekirabo ekyo ekindimu era gwe mulimu gw'ekkanisa kuteekateeka ebirabo byaffe kaakati ggwe bwe mbuuza nti nkola mulimu ki ogw'omwoyo Yesu gwe yantuma ndi muwandiisi nsobola okugenda ku MCF nenangirayo ekitabo kino ate oba okontana n'omukulu oba obasasudde ez'obulanga basobola okugaana tebasobola it is not out of the blue naye nagezaako ne baŋŋamba bw'ogenda okuwa obujulizi togeza n'oyogera ku kitabo kyo kakati oba sisobola kukuza kirabo eky'omwoyo ekitegeeza ekkanisa eyo tesobola kunkuza mu koolingi yange nsonga ki gye baakuwa nze baŋŋamba kubanga nagezaako okubuukinga manyi tetwagala we don't want abantu bareadinga bubi ebintu but negenjogera mazima kubanga omusumba awandiika ebitabo
muwandiisi. Kakati nze bwe ngenda nempandikirayo nenjogera nga bwe njogera wano kwegamba kirabika kitya. Sigamba nti am guessing. It happened. Nze kankusaleko ekibi kapiteni. Yes. Kyemmanyi. Nze kino seekubira. Bwemanyi nze ffe batuvumaavuma ddala ku abaana ba online ffe tewakyali kyetuzza ffe kati baatuyita buli kimu okuba kuswala baatuswaza dda. Emutungwe nga obujulizi bw'ogenda okuwa temuli nti nawonera mutungwe okukuwa eya nti bakutwale bakuwe hours ow'obujulizi ajja kuba mukama yennyini nga yeesitukidde okuva mu ggulu. Naye ekyo kiri buli wamu mu makanisa g'e Uganda. Sirowooza nti waliwo wano ekkanisa erina radio oba TV gy'ogenda n'oyogererako nti oyina ekyamagero kyewafunira mu kkanisa endala nga mpozi teri nga mpozi ng'eri affiliate andi twogera ku kkanisa eriwo kati mu Uganda. Kubanga nzijukira eyo top eyo yakyaza beerika top radio. Yes. Twogerako eno ey'omugenzi Ssenfuma ba Erika baaliko. Yes. Especially olawo omusajja oyo kama amuwummuze mirembe kubanga ye teyaliiko ebyo. Ye nga wadde takanyiza naawe agamba jangu oyogere omwoyo waali ajja tuluŋŋamya. Kati ng'oli tanaba kunsalira musango nti siina kanisa wenkuŋŋaanira. Ndina ekkanisa. First answer FDM Seeta. Ekyokubiri ekkanisa enkulu mwe tuva ye y'Emutundwe Christian Fellowship gye nayatulira naye saawa yatuuka nga sikyasobola kukolera ki nga omanyi omuntu ewaffe culturally bw'okula ova ewuwo n'oddako wa wali wabbali ate nga calling yange teri mu mainstream ministry eno ey'okubuulira ku kituuti ey'okukola ki okitegeera ebintu ebisinga nfuna kwolesebwa era omwoyo omutukuvu yaŋŋamba nti tolina w'ogenda kukulira nze musumbawo. Katonaawo omanyi ekintu ekiri obuzibu buli mu kanisa ennaku zino nti n'entalo kubanga mu kanisa mulimu okubagana. Omuntu walokokera mu church amanyi nti awo alina okuweerereza. Omuntu atakimanya nti Katonda asobola okukulokolera mu church just nga wayagadde otandikiraawo n'ogenda n'akutrainingira mu church B ng'ogenda weerereza mu church F. Not only that, abasumba bano buli omu alina ekirabo. Waliwo aba deliverance nwaba omuntu w'omunda ina amaanyi wali aba evangelical nabo babuulizi bangi. So kakati bwe tuba tulokoka tubeerako ebyatukwata bingi. Kyova abasinga tuddukira Mutundwe kubanga eyo deliverance yaki wali amafuta ga deliverance n'okuyigiriza spiritual warfare. Kakati ate nowesanga nga kati nze ekigambo ekyange okuzimba okuyitibwako kubanga nze sigenda kuyimirira ku kituuti kubuulira njiri. Oli muweereza wa katuuti. No, nze ndi scribe ndi muwandiisi. Twalaba abafalisaayo abawandiisi. Ndi muwandiisi era ebintu byempandiika sibijja mu kkanisa. Mu kkanisa mulimu abakatoliki. Mwebali abajja n'obukatoliki bwabwe ne basigala nabo. Ngamba kubanga ekkanisa eriwo yesigamye ku Bayibuli. Mu Bayibuli mulimu obukatoliki basi mulimu obuyisiraamu. Naye Yesu yagamba atya n'abo bangi abatali ba kisibo kino ndina okubaleeta kifuuke ekisibo kimu n'omusumba omu. Kati nze ne bantuma eri abatali ba kisibo kino ky'ekkanisa eno. Pawulo bamutuma mu batali bakomole. Kati n'abatali bakomole gye bali abatali bakomole b'emyoyo essaawa eno bayitirivu batya abatali bakomole Abayonaani n'Abaroma si nti baali tebawuliranga ku Katonda wa Isirayiri baali bamuwulirako naye nga tebamumanyi tebamutegeera. Kaakati Pawulo n'agenda n'akulembera olutalo olwo olw'okukola ki
olw'okuzza abantu abo naye yasookera mu sinagogo z'Abayudaaya abaali mu diaspora nga kyangu okubannyonnyola nti Mesaaya omulokozi eyasuubizibwa okuva ku Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo ne bannabbi bonna y'ono Yesu eyazze era yazze kuwaayo mutango ogununula abantu bonna n'okuleeta abantu bano abataliva mu lulyo lwa Isirayiri ffenna tugabane ku bwakabaka bwa Katonda. Kati ku ssaawa eno ba Gentiles gye bali bamanyi Katonda wa Isirayiri bamumanyi bulungi naye batya. It is a confused knowledge. Oli ne bamugamba Yesu ye mulokozi. Akabonero akagenda okulaga ng'ensi ekomere neetera okutuuka kukomawo kwa Yesu. Naate n'ogamba si mwana wa Katonda wabula yasituka ali eyo mu ggulu kwegamba confusing. So kakati twetaaga okukola clarification y'ebintu. Naye ate ebyo tebiri mu kkanisa. Tebiri mu kkanisa. It is something outside the church. Ekyokubiri, abantu bangi tebamanyi ekintu kye bayita nabbi. Waliwo omukyala mukwano gwange atera okugamba njagala nnyo ministry ey'obunabbi naye namugamba nedda ojagala ne oyagala ya false prophet not true prophet kubanga eno ya true prophet toyinza kugyegomba teri mu kalungi ne bakuvuma ne bakola batya kwegamba nobody wants to be mocked. First of all, olutalo Yesu lwe yalina okusinga kwali kukirizibwa nti bakkirize nti yava mu ggulu. Olunyiri luno Yokaana 6:28 abayigiriza baamubuuza nti tukole mirimu ki, what works should we do okulabika nga tukola omulimu gwa Katonda. Yabaddamu atya nti guno gwe mulimu gwa Katonda nga bwe nkuga nti guno gwe mulimu gwa Katonda nga kyeki mukkirize oyo gwe yatuma. Mukkirize oyo gwe yatuma kubanga kyekintu ekizibu ennyo okutumibwa Katonda wano n'okkirizibwa kyekintu ekisinga obuzibu. Ate bannabbi babuli babakkiriza. Kaakati lwaki olina okukkiriza kubanga nina obubaka bwendeeta. Bw'otanzikirize obubaka tojja butwala tojja kubukkiriza. Nga sikukkiriza. Nze Yesu yampa n'akabonero akakwatibwako kubanga okwogera obwogezi nti nfuna okwolesebwa omuntu tamatira kubanga talina kyalabako. Yesu ye yakolanga miracles naye kati sitaani yakola miracles ne bw'onookola obubonero bwenkana ne sitaani akola ki? Ne sitaani akola n'obagala okusinga naye waliwo ekintu kye bayita wisdom. Amagezi. Ekitabo kya Proverbs engero omuwandiisi ayogera nnyo ku omuntu omugezi n'omuntu omusirusiru. Omugezi akola bw'ati, omusirusiru akola bw'ati. So kakati nina akabonero Yesu ke yaŋŋamba n'agamba ŋŋenda kuwa akabonero eri oyo alina amagezi ajja kumanya nti ova mu ggulu. Bwe nayogera bwe ntyo waliwo omukutu gwe naliko bagamba ssebo naawe oli Yesu kubanga ffe tumanyi Yesu yekka yava mu ki? Yava mu ggulu. Naye okuva mu ggulu kitegeeza ki? Bwe mba nga nva Kampala nga ndeese bubaka gy'oli mba siva Kampala. Kakati bwe mba nga nina obubaka okuva mu ggulu oli n'agamba nti ova mu ggulu aba alimbye. Ate Yesu yennyini yakyogera. Akabonero kali ludda wa? Enamba 7 omanyi kye kitegeeza? Completeness. Ate namba 3. Namba 3. Satu. Satu nkulu nnyo. Namba 3 wano elementary kungulu bagamba is the Trinity. Obusatu. Naye ekyo kiri just kimu ku bingi. Esatu kye kitegeeza. Emisalaba gyali emeka?
Emisaraba gitya wali egologoza esatu Yesu mu ntaana yamalamu ennaku mmeka satu Yona mu lubuto lwa yamalamu ennaku satu Nuwa yalina abatabani be bameka mu ggulu bamalayika bayimba batya holy 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 kasita otuuka ku mulundi ogwokusatu it means etaano kyankomeredde kitegeeza obuwanguzi the infinite holiness of God kwegamba kitegeeza obutuukirivu naye Yesu bwe yaŋŋamba nti nja kukuwa akabonero akakwatibwako eri oyo omugezi njagala omuntu amaakinge ka statement nti eri oyo alina amagezi ekitegeeza akabonero ako nali ngenda kukalaga ensi abalina amagezi bategeere abatalina bakole ki bebaleme naye kyali kyajja kitya nalina passport eggwako mu 2019 mu June naye nga ekyabuzaayo omwaka gumu n'ekitundu kasa Yesu yaŋŋamba nti agenda kumpa akabonero wayitawo olunaku lumu mwami nankubira essimu mwami oyo gyali mwami Mukiga ye Godfrey twebaze yankubira naŋŋamba tusinkane Wandegeya. I didn't know what he was calling me for. Bwe natuukawo twamaliza tugenze awantu nayita omuvubuka nakwata mu nsawo najjamu emitwalo 5 namugamba ono mukolere passport empya nga sibitegeera manyi Katonda mumumanyi yali mukwano kubanga yankubira bukubiziki naye kati ekya passport naye seetaaga passport kubanga you had kubanga nalina ki nali seetaaga ki passport wali okyalina eri valid ate nga sirina lugendo sirina gyendaga kakati mitwalo 5 nawaako olyana 10 naŋŋamba genda okole ki ozikozese tandikira kati nenzijuza passport forms renewal of passport nga maze okujjuza passport forms ezo ekiro nafuna ekirooto mu kirooto kino nalaba baana olutimbe nga lulinga olutimbe naye nga luva mu ggulu eri nga kuliko enamba figure 3 ne 7 emirundi 3 nange saategeera kubanga bw'olaba ekintu bwe kityo kitegeeza ki 3 7 7 7 so nasiriikira kubanga nze ndaba ebintu bingi sibitegeera ebituukirirako byenkola ki byentegeera nalindirira oluvannyuma lwa nnaku nga 10 ngenda okugjayo passport nga enamba ya passport ngasembyayo 3 era kyekimu ku bujulizi passport njirina lwakuba sazze nayo wano naye nga njirina era njiwandikako n'ekifaananyi kikino nakisikaaninga kiri mu katabo kano 7 churches of Kampala era ebintu byange bitambulira nnyo ku 7 birthday date yange yabiri mu 7 ate 7 ye gundi atoli wabeera eri 3 mirundi 3 times 3 is 27 nazaalibwa kwa 27 kayolinga ogamba katoli wanaabeera neyiye ng'eriko 666 naye eraliikirire amanye nti kati kankubuulire abantu batunuulira 666 naye tebalina makulu tebamanyi makulu gaayo tebagitegeera bagamba ne bw'osoma otya teri yali atuukiriza kitegeeza naye nga kitegeeza nti it is a pattern kwegamba real occurrence nga okugeza kati nga bwe nkugamba nti nze nina pattern eya 7 3 ne 7 mwende emirundi 3 27 3 mirundi 3 27 ye birthday yange naye ogenda okulaba natuula senior 4
83 senior 6 87 naye waliwo gaapu ya myaka emeka era still wabaawo ekidraginga kutuusa nga omusanvu gukoze gutya gutuukiridde. Omulimu guno gw'emmeri nagufuna 87 nenguvaako 97 ne passport eno gyenjogerako eya 3777 bwe yaggwako gyenina empya eno ya East Africa era naye erimu 7 ekomekereza na 7. Kati ekyo kye bayita pattern. Bw'osoma Bayibuli ebintu byonna bwe bitaba mu 3 biba mu 7. So obwakabaka bwa Katonda butambulira nnyo kufigazi ezo 3 ne 7. So kati ate 7 bwe gukubisibwamu emirundi 3 kitegeeza nti tizi absolutely. Kati namba 6 bagamba namba ya muntu. Bayibuli bwegamba it's the number of a man. Nesinga osanga ekintu nga kitambulira nnyo mu 6 nga kina pattern eya 6 kiba kya sitaani. Kati kankuwa example. Kiba kintu kwegamba kintu kyakolebwa omuntu naye nga kiri inspired by the devil. Example. Waliwo nkatutunulire eddiini emu wano bakuza olunaku lwa 6. Olunaku olw'omukaaga lwe luliwa si ye Saturday. Saturday ye Sabbath ey'omusanvu. Olunaku olw'omukaaga the 6th day of the week ye Friday. So that's the 6th day. Ekitabo kyabwe kirimu essuula 10:14. Kakati waliwo system eri abagezi naddala Abayudaaya gye bagiyita gematria. Bw'ogattemu n'emu n'ennya ofuna mmeka? Ekitabo kyabwe waliwo gye bayitanga kwegamba baziyita hadith. Kino ebitabo 6 bakiyita kitabu al-Sita. Hadithi z'omubaka. Hadithi z'omubaka. Suna y'omubaka. Ebitabo biri mmeka? Biri 6. Bakugamba Jibril yalina ebiwawaatiro 6. Abamu bagamba 6 naye nga 6 tebaguvaako. Bagamba Kaaba yalimu ebibumbe oba ebisitaani idols 360 naye 360 kyeki si ye 6 emirundi 6. Now that is a pattern of 6. Kati bw'olaba ekintu bwe kityo kibagwe ng'omuntu omugezi kikulaga nti this is something. It is 6 continuously 6. Kakati if you have 7 obanga olina amagezi olina at least ogamba naye kino si kya bulijjo. Kyandibanga kya Katonda. Bw'okola bw'oti ne bw'oti buli ekijja ku mmeeza kimalira mu 7. Bw'obanga oli n'amagezi ng'olyo bwakugamba owuliriza. Kale ekibuuzo ekyokubiri ono yagambye nti wayogera ku wagenda emutundwe nawabaawo omusumba omu baali bawaayo sente za leediyo wezaagwa n'apiikinga n'ateeka mu musawo. Kati ye abuuza nti sente za leediyo ezo ekisooka musumba yennyini yazikuŋŋaanya ttoomu. Ekyokubiri zibeera mu bbaasa wazirabu otya? Kisookera ddala mbadde saagala kudweringa nnyo ku kanisa emu ate nga nkugambye ekanisa yange mwenva siri wano kukondeminga muntu oba kulongoosa. Actually ninawe mukutu gwe naliko oli n'agamba nti bampangisiza ndifendinga emutundwe. Kubanga nagamba mbu nalekerera ebintu ebirala ebiriyo nenjogerako ku musumba omu yekka. Naye kakati kiri bwe kiti oyo ayogera bw'atyo ey'enkola mpya. Abaluddeyo bonna abakkirizaganya nange nti si bwe kibadde. Basaza akajja. Ndowooza olwakino kyenjogera kyali kisusse ndowooza ne bakyusaamu. Mwaka ki gwagenda? 2018. Oli agamba naye ebbanga lino lyonna kiri kimu. Buli kyokola eri kiwandiikibwa tekisangulwayo. Kituufu. Buli kyoyogera
bayibuli egamba nti every idle word, buli kigambo ekigwagwa kyonna kyonna ekyobugwagwa ekifuluma mu kamwako kiri kubalirwa. So kaakati nze oli yaŋŋamba, Mukama yaŋŋamba nti buli kyenkulaze kiwandiike. Teyampa ssaawa nti oluvannyuma lw'emyaka 2 oba 3 tokiwandiikanga, nedda. Naye oyo ayogera bw'atyo, eyo enkola mpya. Bw'abanga ye si mupya eyo, abuuze ababaddeyo emyaka nga 6 okudda emabega. Enkola eyaliyo nga tugenda ne tumala okuwaayo ebiweebwayo, twateekanga mu kasawo akatunge bwe kati. Oba oteekamu envelope, oba osuulamu ssente enjereere ng'osuulamu. Oluusi nga bagaba baasa enjeru ne zaakaaki. Biweebwayo nebyo kugamba without so much strictness nti bino byaki. Kakati ne baba kati zino ssente zaaki za radio ne TV. Nga ne mutundu etanaba kukola radio ne TV, omusumba Pastor Tom yagendanga ku UBC TV n'agenda ku ma TV agaaliwo. So that facilitation ssente zeyasasulangayo nga twambuka wali ku kituuti ne tuziwaayo. Omusumba ayimirira n'omuwaayo n'akukwata mu ngalo ng'akwebaza n'azipaasinga wano. Ekyo si kyekintu kyojja n'okola ki n'otandika okuwaayiriza omuntu nga tekibangayo. Ate kakati bano abantu abadifendinga, nze njagala omuntu ekibuuzo nze kimanyi ekisinga obukulu mu bulamu bwange kirimu ebigambo ebi 2 ate nga bimpi nnyo. Biki? Nti what if, watya nga. Buli lw'oweebuuza ekibuuzo ekyo osooka n'okola ki? Notta ku bigere. Kubanga nga tonaba kuwakanya kintu weebuuze nti watya nga omusajja ono byayogera bituufu. Watya nga tonaba kwanukula oba kukwata kutandika kuwandiika na kuvuma na kukola ki. Njagala weebuuze nti watya nga bituufu. Kubanga waliwo era bw'osoma comments ezo oyinza n'obutaddayo ku mukutu. Kubanga buli incidentally Uganda ly'eggwanga abantu abato gye batawa abantu bakulu kitiibwa. Oli ava eri n'ayogera ekintu kyonna kubanga liberty weeri, freedom of speech, ndowooza babyabuzinze. Naye ekintu ky'otamanyi, twalinanga emmombo egamba nti I keep silent if ne tuteekawo lisiti emu ku byo I'm not sure. Nsirika bwe mbanga nga seekakasa. Bw'obanga teweekakasa ku kintu ky'oyogera teri ajja kikubanja, sirika. Kale kakati ekibuuzo kiyinza okuba nga kisembayo, awali abuuza nti okuva Mukama waffe we yajja ate bannabbi mulimu ki gwe bakyaliyo? Kubanga omulimu gw'abannabbi gwali gwakulanga kujja kwa Mukama waffe yajja. Kakati mwe basebo mulanga ki? Oyo kyayogera takimanyi. Agamba bw'atyo kyayogera takimanyi, ne mu kanisa muto nnyo. Amuzizaayo okuzaalibwa. Kakati Yesu agamba atya? Matayo 23. Matayo 23 Yesu akonvectinga Abafalisaayo ne basukribe agamba woe unto you, zibasanze mu Abafalisaayo n'abawandiisi. N'alistinga okuviira ddala ku lunyiriri olusooka. Naye kale katugendeko ku lunyiriri olwa 33. Matayo 23:33 agamba serpents, brood of vipers, mwe abaana b'emisota, nti how do you escape the condemnation of hell? Nti muneewala mutya ekibambulira ky'omuliro. Kaakati 3:4 olw'ekyo olw'okubawonya ekibambulira ky'omuliro ntuma baprofeti bannabbi. 3:4 Matayo 23:3 agamba nti n'olwekyo therefore indeed I send you prophets, wise men and scribes.
ne mugenda kola ki mugenda kubatta yes ani ayogera Yesu. You brood of vipers, how are you going to escape the condemnation of hell? Therefore, for that reason, indeed, I send you prophets, wise men, and scribes, but some of them you will kill and crucify them in your synagogues. Ekyo kyennyini obwo bunabbi bwe nnyini Yesu yali akola ki? Bwali agamba agenda kubanga asindika bannabbi. Ekkanisa eyasooka, mpandiika ku kkanisa eyasooka wano. Omuntu yasinga okuweebwa enkizo mu kkanisa esooka yali prophet nabbi. Kaakati ensi bwe yayingira mu kkanisa omusomesa ne yeefuula nabbi. Buli omu ne yeefuula nabbi ne badilutinga position yaki ya nabbi. Bannabbi tebaaliwo kulanga kujja kwa Yesu. Kyali kimu ku byo naye kwali kukonvictinga ggwanga lya Isirayiri nakubajjukiza Katonda gye yakola ki gye yabajja kubanga bajjanga nga bamuvaako nga basinza ebibumbe bakola batya. Bannabbi abasinga soma bunabbi bonna major prophets minor prophets nga bagamba bawooni nga bagamba naye Mukama agenda kubabonereza. Yeremiya yeetikanga ekikoligo lwaki kulaga baana ba Isirayiri nga bwe baali bagenda okwetika ekikoligo okugenda mu bwaŋŋanguse. Ezekeeru bamugamba kola ki wali wabweru wa tempo nti asolooze obusa bwaki bw'aba afumbisa emmere okulaga ennaku abaana ba Isirayiri gye bagenda okubeeramu. Gundi Joash ani Hosea bamugamba wase malaaya okudemonstratinga abaana ba Isirayiri nga omuntu gweyagala ennyo okubaako ne bagenda ne bakola. Ezekeeri bamugamba Mukama yamugamba ngenda kujjako ekintu ky'osinga okwagala. Owulira obulumi kati ffe tuwulira bulumi Katonda bwawulira okwagala abantu abatamuliiko. Natta mukazi we Ezekeeri ngenda kujjako ekintu ky'osinga okwagala. Nga nze Isirayiri bwekoze bwenvuddeko. So omulimu gw'abannabbi tekwali kulanga kujja kwa Kristo although nga kyali kitundutundu ku kyo omulimu ogwo si gwe gwali omulimu gukyaliwo. Okujjako ekyenjawulo kiri kimu nti mu kaseera kano ak'Omwoyo Omutukuvu tuli mu kaseera ka bintu akatambulira ku bintu bibiri kisa n'okwagala. Mu biseera biri mu ddagaano enkadde nabbi yakolimanga omuntu n'afa bantu ne bakola batya eggwanga ne ligwa kibambulira. Bw'osanga nabbi akolima ku ssaawa eno oyo wa saidi eri kubanga Omwoyo Omutukuvu takola bubi. God is good. You must qualify. Ekitegeeza ki? Kati dispensation gye tulimu eyakaakano endagaano enkadde egamba eti anayifaanayi omukazi we bwakunyiiza muwandikire baluwa omugobe. Mukama waffe anagamba ntya togeza n'oyawukana naki oli bwakuba ku ttama lino mukyusize naliri kola otya. Eno dispensation ndala ey'Omwoyo Omutukuvu atuweebwaffe. Yes, grace and love. So kaakati n'atugamba sonyiwa mirundi emeka? Mirundi 7, emirundi 7. Muntu ogwo kaakati ate okolima otya? Bw'okolima ekikolimo ne kikwatayo oyo taba Mwoyo Omutukuvu mu kaseera kano. Era bw'olabanga nabbi akolima oyo alina amaanyi amalala g'akozesa. Nze nga bwemanyi ki bwemanyi Katonda nze sikkirizibwa agamba vengeance is mine. Okuwoolera kwa Mukama gwe bandekere gwe basonyiwe obasabire nze kennyini ndikola ki because my vengeance is righteous. Vengeance ya Mukama yo ereeta abantu muki mu bulokozi. So si vengeance ey'omwana w'omuntu kubanga yeyagala ya bulumi.
so kati saawa eno nabbi wa kaakati akola bintu bya Yesu is an agent of Jesus Christ. Ebuuzo nga bingi. Nyongere. Yongera. Eddakiika zigenze ndowooza tugerawo mulamu. Tugerawo mulamu Katonda amazima ebibuuzo byameka abimaleeyo kubanga okuyita mu bibuuzo bingi bye tuyiga. Ayongera okuba nga atatunnyonnyola bye tutabadde tetumanyi oba byataalyogedde naye ng'ate ekibuuzo kisobola okukola ki kisobola okuba nga ate kibijjayo. Kaakati naggambe gwetaaga linki yonna eya dreams birooto kwolesebwa otawaanyizibwa. Abantu bangi n'amala omwaka nga aloota bwenaku nga tabijjukira wabaawo ekizibu awo kubanga toloose saba linki awo tujja kuba nga tukuweeyo kyano tekubaako birala byonna era olaba nga tukyaziza omuntu kweyo kyano manya tugenda kwogera ku nsi ya byakwolesebwa ate n'ebirooto so saba linki awo tugenda gikuwa tugenda kwetulamu katono nnyo we tukomawo tugenda kuba nga tujja tumaliriza ebibuuzo byammwe omukulu wa Shadow